Kakati tuze kwogera ku nsonga ya Sheilah. Eyobuchunchu bwatulaze. Obo. Ku myaka gye alina kuba na doodo naye kati yalina bijjobyo. Atulaze ejjobyo. Oyo si doodo. Atulaze ejjobyo. Naye legase ya taata yeerabikira mu mwana Gashumba talina kyatugamba mu mbeera eyo. Bw'abanga musajja mukulu awabula ku nsonga ez'enjawulo. Omwana kuba Bayibuli kati mutasafa kufuga makaage. Tena bw'asobola kufuga. Then kati Gashumba. Buvunaanyizibwa bwe okulaba ng'omwana aba mulungi. Nkitegeera nti omwana ayonooneka oba ebirala ebiringa ebyo. Ne talina kyayinza tunnyonnyola as per now. Tuli wano ne top chatter. Management yonna esituse kwogera ku nsonga ya mukulu Sheilah Gashumba. Ebulanzi yatusaamu ssente. Wangi. Kutidde management etudde tulina omukulu Dr. T. Amali. Omuvuzi wa Benz. Omu yekka bw'ati mu kampani. Nerwa miti abalamu vuga bigaati sintegera biri awo biparkings biriko amannya gaffe. Ndola mutolo ki? Mutolo producer wa. Mutolo producer. Kozi ngambadde ka kofiira kuli kaboneno ka Benz. Ibo gambye. Kakati tuze kwogera ku nsonga ya Sheilah. Eyobuchunchu bwatulaze. Obo. Ku myaka gye alina kuba na doodo naye kati yalina bijjobyo. Atulaze ejjobyo. Oyo si doodo. Atulaze ejjobyo. Naye legase ya taata yeerabikira mu mwana Gashumba talina kyatugamba mu mbeera eyo. Bw'abanga musajja mukulu awabula ku nsonga ez'enjawulo. Omwana kuba Bayibuli kati mutasafa kufuga makaage. Tena bw'asobola kufuga. Then kati Gashumba. Buvunaanyizibwa bwe okulaba ng'omwana aba mulungi. Nkitegeera nti omwana ayonooneka oba ebirala ebiringa ebyo. Ne talina kyayinza tunnyonnyola as per now. Talina kubanga yamuwana n'omubiri ogusinga obulungi. Yatugamba yalina emirimu egikyasinze okuba emirungi. Sheilah Gashumba nange. Akavidiyo sinnakalaba neetaaga okukalaba. Ndagaso ani Gashumba bannange. Naye nze si wa kitiibwa mukazi gwe nsinga kabina na ntumbwe. Tokompe kusimira akantu ako kuba sinnakala saaka kwogera bye sinnalaba ayinza omuwaayiriza. Ate ebyo mwagala ddala Abaganda ebyokukola kati temulina. Kugambye obudde buli alina vidiyo yasinga. Lete ekitagulu. Njaga kulaba ka vidiyo ako nkasanga ku ki? Nkasanga ku mukutu ki? Kasanga ku mukutu halangna. Yekwate. Gali n'omwami omwana Koni mutabani wa Koni. Babadde wani wano? Omwana talinafa waka waabwe. Babadde wa mutabani wa Koni. Kati kyekyo ekitagulula obedda kye twogerako. Ne Sheilah. Ndaba kano si katambi ka buseeko kuba talina kyanjawulo kiri muno. Tewali kipyo beta kyengamba. Ndaba kuliko n'emmundu. Kubina. Tata coaching ne yekuba essasi mu kitagulu. Emundu yeriranyise etyo. Yagisama nkumuguukiro naye alimba. Mama nyabo. Ayina ne pini ku kundi liryo. Oh. Akyusa n'okukyusa bali tufudde. N'abakyusiza namwe mulabeko. Kaka adde katamidde bambi. Taata yabawanira omwana. Abazadde Gashumba talina kyakkola Gashumba alinga abawagizi ba Nuupu kati bayogera bingi luli ne bibalema otuukiriza. Kati balina sigaza talina kyotuga Gashumba talinza kuteekaza naye akifiiringa n'omwana agaana. Era omuzadde era talina kuseka olwa Sheilah Gashumba bino byakola omwana agaana. Omwana omugezaako n'omuteeka mu kkubo eddungi n'agaana n'akwata ekkubo lyakola ki lyayagala. So Sheilah Gashumba musabira bulungi kubanga ne banyaffe baali balungi ne kati bakaddiye kasita baamala okuzaala. So obuvubuka bwe bwaba bututte bwatyo tulisisinkana. Ati bagamba okozesanga obuvubuka bwo ng'okyasobola. Ate era bukozesezza. Brands zabadde akoleranga brand. Kasate kuli bukedde. Kati taata asigalawo mu nsonga zineeno. Taata abaddewa. Taata abaddewa. Abadde omwana abadde yeekumyeko. Like father like a daughter. Kyogamba ne taata yeeyambula.
tulinde bunyuditi bwa taata kati bwe bituuse. Oyo we Masaka amala kujja kutaala. Ai, kakati